Bobby Wine ne bannabyabufuzi bennyini be yasangamu bosobola okuyita ba traditional politicians nabo abasinga wano mu ggwanga yabayitako. Bobby ali ku level ya kuba president wa Uganda. So at the moment you cannot compare him with any omugiragiranye bannabyabufuzi batono nnyo mu ggwanga lya Uganda. Eyo level kwali ng'avuganyiza ku ntebe esinga obunene mu ggwanga. Omuntu azze n'ekibiina kye kipya ataddewo embeera n'ayanidizibwa n'afuna n'okuganja okufaanaganako bwe kutyo. Gwe n'oba ng'omugoba otuuka n'oga nti ono agenze kamute. Oye Bobby Wine. Baba kitegedde automatically bakitegedde ebigambo nyinza obutabiddamu era sijja biddamu kubanga mukwano gwange mpuliriza kyetwolekedde kyanjawulo nnyo. Olunaku olw'okosajjo President Kyagulanyi Center mu Mitembo ono yagenze naggulawo kitebe ekya National Unity Platform mu bitundu ebya Eastern wali mu kibuga Iganga. Kaakati ekitebe kino kizadde bitukula maka ebyazalira ku nsiko. Bigambo ki tulokalira olire ebigambo mukwano gwange mpuliriza. Kaakati ekitebe kino kyaguddwawo mukama oba secretary. Kaakati nno mu kuggulwawo bamaze okubeera nga batandise okubeera nga banoonya abantu, batandise okubeera nga bayoola abantu ab'enjawulo okusinziira ku bigenda mu maaso. Amawulire galaga nti bambega abamwami Museveni bano babayise dda bukubirire nga bababuuza akana n'akataano ekitebe kino okumala omwaka mulamba bukya omusajja agula kifo kino mwali muli luddawa n'okutuuka kukiggulawo omusajja okuba bukuba buteba n'abayita emmanju nga bateeza emiryango kyabadde kigendererwa ki okubeera ng'ono yabalimbye bw'ati. Era Museveni agamba mmwe muli bambega kikaaki era mulina mulimu ki era sente mulya zaaki. Kaakati nno bangi batandise okubeera nga beekweka olw'ensonga y'ekitebe okubeera nga kiggulawo. Jjukira nti ono bw'ati yaggulawo n'ekibiina ekya NUP ng'abasajja tebategedde yabayitako kaworawola era ogendo kakananga bana mu Electoral Commission baali bamaze okubeera nga bagobwa. Bino byonna nga bigenda mu maaso. Vidiyo sooka ogimpere ekigalo giwe like tukomewo na bino bikulu nnyo. Omuntu gwe tusooka nti ali intelligent, omuntu omugezi ye muntu asobola okukola n'abalabe be, ye muntu asobola okukola n'abantu bamanyi nti tebamwagala nenga akolagana nabo. Kati oyo omuntu abeera intelligent. Kati Kyagulanyi yakikulaza olunaku olwajjo mu statement eyo gyoyogeddeko nti nabaweereza obubaka ne mbagamba tugenda Mbaale. Kyokka Mbaale poliisi nekola ki? Ne bagiyiwa naye nga mbe yaweereza babe. Kati poliisi amawulire gavudde gatya Mbabe ne gagenda mu bapoliisi mu Mbaale kuba badde teyagambye bakulembera Mbaale nti tujja. Lwaki yabalimbye? Ekyokubiri yayogedde bulungi nnyo nti tulina meeting ya Siraale, meeting ya buvunanyizibwa. Ekyokubiri weebuuze lwaki yabalimbye. Kyagulanyi ogenda leeta ebizibu. Kati balina onoonya bayingini abazimbi, balina onoonya yatunda ettaka kuba kakati bonna balina banoonya bababuuze baagulawo ddi sente baazibatiirawa. Kyokka nga Kyagulanyi yakugambye awo abantu bawagula omwaka mulamba emabega. Naye ekikwewunyisa kati DPC Giso Riso Iso ebyatandika kukwata baani abazimbi batandika batwalanga babatulugunya bababuuza ani yaleetanga materials baani be mwalabanga abajjanga ku site. Kyagulanyi yajjangawo naani kati kyekigenda okuddako kubanga gwe buŋŋamba nti okuzimba obuzimbi just woofiisi y'ekibiina kati weekweka bwekwesi eyo noddayo eba y'amaanyi mu ggwanga nga ogamba olina demokulasi. Naye ate n'omusajja akulaga nti abikola mu ggwanga nga omaze oteekawo buli kintu nga ne mu kibiina kye mulimu bambega. Musajja naye anaaba akuwala akulaze nti akusobola. Be yabadde agamba omuwerekerako yabagambye bagenda Mbaale. Kyokka unfortunately waliwo settlement abasinga gye batawadde nnyo budde. Unfortunately abantu be yagambye nti tugenda Mbaale security ne deployingibwayo balinze Kyagulanyi ajja kumba agenda Iganga. Ekibuuzo kiri kimu, ani yagambye Mbaale nti tujja? Abantu batebagwa mu bunyewa bw'omusajja. Kino ekyabaddewo kikukaatiriza nti system ya Museveni yafa kubanga basobola kuzimba batya structure eyenkana bwetyo nga weeri bagabawo ne pulaani si kumala gazimbawo. Olina okusooka okufuna pulaani okuzimbawo n'ozimba neggwa ne bajja ne bayingira nga tomanyi system abagikubyemu ebituli awo nga tomanyi. Era publicly tuyinza obutalaba nnyo bantu be bagenda kunya but internally
bantu bagenda kukunyizibwa abamu bagenda kusibwa abalala bajja kufiirwa emirimu gyabwe lwa ofisi yeyigange lwa ofisi yeyigange abamu tuyinza obutabamanya n'obutabalabako kati ogenda kulaba nga buli bantu abazimba ebibuuzo bigenda kweyongera pulani zigenda kyuka nga tonafuna pulani kati olina gisosa okizije mukama ogenda kulaba nti kati pulani bw'ogijja mu municipality bakuwadde pulani ozimbe gende wa diso akukutereko ki stop onagamba Bobi ekyamukozesezza kino kwabadde kubeera ng'atega kamasu kulaba ani amulyamu olukwe era lisiti y'ababaka ba Nuupu kakati yanalisedde okubeera ng'agyekebejja ani ayinza okuba nga yakubidde poliisi embaale ne basuula ekiggwa wadde nga bakubye ekimoni n'afundikiranga emirimu ate agikoledde yiganga bino byonna byabadde bigenderere ng'ayagala n'okulaba mu NUP mulimu ensolima n'agambawo ani yafulumizza ekintu kino oba oli awo nga bw'ali musajja mugezi kubanga tumumanyi musajja mugezi yatandise dde okukuba ttooki mu bantu be n'amanya enseekeezi ako nno kaabadde kakodi bakatunulemu bo nga bo bekekinga nabo benyini bakirowoozeko ti omusajja yatuko ani oba okutegedde bulungi ayingira jjinja amasimu gamukubibwa nti embaale gy'olaga bwe batuuse bakaapinga ne muga mukama waffe batugambye gye tugenda embaale batulindize bulinzi tulagawa n'abagamba mwe tugende tetuli bannayuganda tulinayo omusango kino si kibiina kya byabufuzi tugende awo nonawo n'atandika okulaba abatiitiizi ng'amasimu bagamukubira mu motoka ye nti obudde bakukubidde ekiri embaale awo nawo n'atandika okwetegera nti ne bayingira yiganga n'abaga nti tupakingeko ku kikomera kino bagenze okulanga balaba kizimbe ekiri mu kkala zaabwe abalaba lubongoya nga nekanekanedde mu byabayinginiya kati Bobi Wine n'abalaga nti ne poliisi ne DPC ne RDC ne ISO ne DISO tebategera babadde bazimba ewantu awo nga tebakola batya eyo nno enkola nnungi si yakwemulisa si ya mu butaala oba oli awo ekizimbe kyaligenze n'okutuuka okuggwa nga bwe tukiraba nga amaanyi bamazeemu sente bazigyewa naye buli muntu yenna kati olwaleero obwongo asikabo nga eyo nno enkola nnungi singa n'abantu abalala nno kale bakola ekyo kyekigambo kye nnakugamba wano tesinga ne omukulembeze ali ku ntebe ali mu State House akoppaako ng'agenda okugoberera sente zino zagaba oba olaba akantu ako kalaba singa akantu ako omanyi omuntu eba temukolagana olina byoyinza omuyigirako ekyo nze kyenkubira omulanga pulezidenti w'eggwanga lino bw'aba agenda okulondola ba PDM abeeko kyayiga kati tabategeeza agambe nti kale tugenda Paris ayimirire wali agenda Masaka tuli ffenna agambe tugenda Mbalala emmotoka zigenda Egomba balala bamulinde akwatagane n'ab'Egomba nga tebategedde kyokka kyekimu bulamu obutamala kweteeka mu butaala n'alangira nti ŋŋenda Mbalala okumala emyezi 2 n'enguudo ne bazeera newali ekinnya ne bakuba ekiraka omukulembeze ajja lwaki okola ekyo kyokka abeeko byayiganze gwe mulanga gwe mukubira ayigire ku Kyagulanyi bangi ajja kubakwata enguzi gyagamba gyalwanira nakati bwe yabadde ayogera nga agulawo olukuŋŋaano oluli ekkololo kye yasookeddeko olwo enguzi ajja kugikwata naye mu budde buno ng'akyaga nti ŋŋenda Mbaale n'amala emyezi 3 balanga Mbaale n'agisindikayo ate negenda ekapingayo okumala weeks 2 talina muguyi wa muntu yenna gwajja kukwata alimu kati ababbi ne bakola mobilization singa olwaleero nga beyawa ssente okukola ekintu ekyo yabadde amaze obubakwata Bobi Wine singa tebazimba nga yabawa ssente nga tababuulidde nja kujja ye nga bamugaa nti ekizimbe twakimala dda yabadde amaze obubakwata mu ngalo ze eyo yenkola pulezidenti gy'alina okukola ekyokusatu ekibiina ekirudde mu buyinza simanyi baganda bange abo
bataata bange bakulu bange bonna nga bebafaanagana kiki kyekibawa mu mitima gyabwe wadde baagala nnyo yero gwakyayagala ennyo yero era awulira nti movement ekuli mu musaayi kiki kyekikuwa ku myaka 4 n'emyaka 5 bw'osiriikirira toteekawo kuvuma toteekawo kuyomba gowa movement akyali omuwagizi wa movement kaganga eyatandika nayo dda mu nsonda osiriikirire ogambe nti omusajja ono wa myaka egi 5 asaba ggwanga gwempagira amaze emyaka 40 waliwo n'ebiganye mu biganye nga n'ennyumba eyaffe ng'eyaffe tetugirina gye tusongamu ab'emyaka 4 buli okulonda ekisanja lwe kiggwako ne basuubiza okuzimba ekitebe ekyo ekisanja ne kiyingira ne kiggwako nga tekizimbiddwa buli okulonda lwe kujja yo movement buli okulonda lwe kujja basuubiza okuzimba ki emyaka ne giggwako olwaleero movement singa erina ebitebe bya movement mu disitulikiti zonna mu myaka emeka bw'aba ow'emyaka 5 kati essaawa eno atandise kaakati nno ampuliriza saagala weerabire gye buvuddeko abaana ku mitimbagano aba National Unity Platform abaana ab'enkyukakyuka mu NUP baavayo gye buvuddeko ne batandika okubeera nga bagenda bakuba ttooki mu bakulembeze baffe ab'enjawulo era ebigambo bingi byayogerwa nga ttooki eno egenda mu maaso n'okubeera nga ekwajja era bangi baalabwako abaana nga mu kasengejja babakuŋŋunse ne bagamba nti eno nsolima wadde ali mu NUP era talaga kala ze ntuufu za munda alaga kala za kungulu nti ono atambula naffe ono munnaffe naye ng'amazima amatuufu okusinziira ku neetolola abantu gye baali beetolodde ababaka bano n'okubeera nga babeegendereza bachairman LC5 bameeyazi ab'ebitundu ebirala byonna bonna kaakati abaana bakubanga ttooki mu bakulembeze baffe aba National Unity Platform kaakati ogenda okakana nga bangi bavuddeyo n'ebituli nga bagamba eno nsolima ono kirumira mpuyi 2 era kino kyagendera ddala mu maaso kaakati abantu ne bagamba lwaki mutyoboola abakulembeze baffe lwaki muyisaamu amaaso abakulembeze baffe lwaki muwanda ebigambo abakulembeze baffe kakati nno olunaku olw'okwosajjo ebigambo bino bye twagenda mu maaso n'okubeera nga tukuba ttooki ku mitimbagano n'okubeera nga tunoonya ensolima tuzirage ensi byamaze ne bituukirira kubanga mwami Kyagulanyi bano bwe yabayise n'abawa meeting eyabadde ey'okumakya briefing kati mu briefing eno yabeegayiridde Katonda afukamire ne wansi ku ttaka n'abagamba mbeegayiridde saagala information yeno efulume njaga tuvuga amamotoka gaffe tugende Embaale tugenda kumalayo olunaku lumu mu meeting eyaffe ey'ekyama kaakati nno bano bonna ne bakkiriza butereevu nnyo ng'agali awamu bwe galuma ennyama wabula ono yasimbudde emmotoka yagenze okutuuka ku buliigi kigambibwa mbunga amasimu agaakamukubirwa gasukka mu masimu agawera mu 20 gonna nga gamugamba ekiri Embaale amagye gayiise dda poliisi yayiise dda abaaleeya bayiise dda okwetolola ekibuga kyonna munda n'ebweru waakyo bonna nga bano bagamba bakulindiridde ojja kakati jjukira nti ono bwe yabrifinze abantu bano abakulembeze baffe mu NUP yabagambye twabaawo n'omu ayogera nga kino kitegeeza kyongera okulumiriza bwe yabagambye temwogera olwafulumye bati mu meeting oba mu briefing bano abasajja buli mbu yayingidde mu motoka ye tetumanyi kubanga kwabaddeko n'abakazi kakati bano batandikiddewo okubeera nga bakuba amasimu batandikiddewo okubeera nga basindika messages ez'enjawulo okubeera nga bategeeza bakama baabwe be bakolera mu NUP nti tujja Mbaale wabula gwe babaddeko mugezi nnyo kaakati nno ne batandika okubeera nga nabo bamukubira amasimu owaayi owulidde ekifa Embaale owaayi owulidde ekifa Embaale bano bennyini bye yabadde agenda nabo ate mu konvoyi abakulembeze baffe nabo nga bamukubira amasimu nga bamugamba baŋŋambye ekiri Embaale tetuwandigenze ekiri Embaale kifumba mutuku ekiri Embaale abasajja batuteeze ne babeera nga bamumalamu amaanyi wabula ono kyabakoze tekibangawo kakati nno omulimu gwatandise dde okunoonyereza ani yafulumiza bwino ono tumutegeere ndowooza mutegedde ensonga lwaki twakubanga ttooki mu bakulembeze mwe nga bamu muvayo mutugamba nti ye mmwe abakuba ttooki mu bakulembeze baffe lwaki temugoberera abakulembeze ndowooza mutegedde abakulembeze bammwe engeri gye batatwagala kuyingira mu bukulembeze bonga we bali kibamala bw'abanga yabayise n'abagamba bagenda Mbaale Embaale ne badeployinga buli bakubi ba kibooko n'abatemu
njagala ombuulire gwe ate abitegedde gwe yabagambye bali nti bannaye mugende mu deployinge tujja. Mwongedde okukkiriza nti bannabyabufuzi be mutuwaanira n'abakulembeze bamwe mulimu abaagala sympathy vote nti babakubeko oba bakube kuteyagasa oba bakasuke kabangali balyoke bafune obuganzi mu bantu. Okyasobola okukitegeera nti buli we twakubanga toki twabanga tumaze okulaba nti nayo ono nga yeebuzaabuza nnyo nga yeefumbafumba nnyo yandibanga wa sayidi y'oli omuzeeyi. Osobola obudde buno okukitegeera nti si buli gw'olowooza nti akukulembera akutwala mu kkubo ttuufu oba ddungamu. Era osobola okukimanya nti bangi ku be tuzze tukubamu ttooki tubadde nga tubalaba ebikolwa byabwe nga wadde ggwe oluusi obadde nga tonnabiraba. Era osobola okukitegeera nti tukyalina okutambuza enjiri erongoose okufulumya abamu ku be muyita abakulembeze bammwe. Tugenda kuddamu tubakubemu ttooki ate era mujja kufuluma. Mwagale mugaane mujja kufuluma. Buli nsolima erimu ejja kufuluma. Ani yagambye abakozi ba Museveni baakawuula nti mukama waffe nammwe mugenda mbaali kuba temwabadde muweenaalye. Ekitegeeza tukyalina ba informers bangi mu bukulembeze abatatwagala kubeera bulungi nga baatuyingiramu abatatwagala kuyingira bukulembeze naye ate nga bo baagala okusigala nga bakulembeze naye nga tebatwagaliza bukulembeze kubanga baagala babeere balungi buli sayidi tebalinaako kubeerako na ludda lubawalana NRM ng'ebaagala ebakozesa naye nga naffe tubaagala tulowooza batulwanirira. Nkakasa kati niwo bo badde musiru ekisembayo osobola okutegeera. Asaala kuddamu kulaba muntu atukolera video nga atugamba muve ku bakulembeze baffe. Abakulembeze bamwe tugenda kubaddamu envunula bibi. Tugenda kubaddamu envunula bibi kubanga bwe mwatugamba tubaleke twabaleka naye kati musobola okufuna examples ku ngeri ki abakulembeze bamwe be mutuwaanira gye beeyisaamu n'engeri ki mukama waffe gyali mu mbeera ey'obunkenge. Abantu bali awo naye baagala kusigala nga bammemba ba parliament. Abantu bali awo beekonfatingira mu kubeera ba councillors. Abantu bali awo beekyokubeera nga balinayo conform government bwe balyamu akasente tebaagala gavumenti eyiike bo balowooza nti gavumenti bw'enaavaawo n'obufu bwabwe okubeera ba councillor bujja kuggibwawo. Tugenda kubaddamu ttooki ejja kunyooka ate ku luno tetwagala awoggana nnyo kuba ne bemusuubira nti baakabi ttooki egenda bakubwa. Kaakati nno NUP mukosa Rabadaba style eno oba Mwami Kyagulanyi mukosa Rabadaba style eno oba Kamafuragi style kaakati eno nkugambye ezaalidde ebitukula abasajja bakuuma ddembe ku Ssabambega abo bennyini abali mu NUP ku Ssabambega abo abali mu bitongole eby'enjawulo okubabuuza omukulu wawe yayise okubeera ng'omulimu guno yagutuukiriza okuva gye gwatandika emabega omwaka mulamba. Nkugambye nti ono yagula ekifo ekyo mwaka mulamba emabega. Yatandika okubeera nga azimba wabula ekikwewuunyisa nti okubeera ng'ogenda okuzimba mu kibuga nga Iganga olina okubeera nga ofuna pulaani era pulaani eno erina okubeera nga ekolebwako approval oba bajja approvinga bennyininyini aba authorities abakwasaganya ekibuga. Jjukira nti bano babeera bakolera gavumenti. Kaakati muno mwonna bano mubaamu abakolera musajja Museveni. Kaakati bw'oba obaze okubeera nga obagatta wamu bano bonna abakubi ba pulaani okusaabo bambega batambulira omwo ani aguze wano ani aleeta kino ani alese kiri bonna yabeetolodde n'abasibira emikono emabega nga bw'olabaawo ogenda okakana nga aguddewo ekitebe. Jjukira nti ono baagenza okumwekanga nti agenda kuggulawo ekitebe olwedde nga bayingidde dda mu geeti munda ey'ekitebe kino ekya National Unity Platform wali mu kibuga Iganga era abantu babadde bamaze dda okubeera nga bakuŋŋaana mpola era emizindalo gino gyabadde gyamaze dda okubeera nga gikolwako enteekateeka nga disiko yaguliddwa dda era nga disiko eno yabadde eri ku mmotoka mu waggulu tebyabadde byakugamba nti ate mulete disiko ate muteekewo ebizindalo nedda. Disiko yabadde yaguliddwa dda era nga bagisasudde dda era nga nayo mpayalinge era nga mu kitundu weeri olredde kubanga ono lwatuuse batandikiddewo okubeera nga boogera. Jjukira bba abantu mu kibuga Iganga amawulire bagafunye macco nti omusajja azze omunene ayingiddewo omubede ayingiddewo. Kaakati bagenza okumaliriza meeting eno n'okulaga ekizimbe okukyaniviiringa headquarters ng'ekibuga kyonna bamaze okipeyintinga reedi. Bigambo bya ddala. NUP yakozesezza Rabadaba style nezimbe negula ettaka okitegeera. NUP mu ngeri eya Rabadaba yagula ettaka nezimba ekitebe nekiggwa Eastern Headquarters nekiggwa nga nti tewali ategedde bannange batya
omwaka mulamba nti NUP ng'ezimba ekitebe era nti abawagizi b'ekibiina kya NUP ne security agencies bonna bakwatiddwa offside, bonna babakubye surprise. NUP negenda maaso n'okuba nti yaguddewo ekitebe kino wakati mu kasirise, buli omu neyeekagayo what nti nga teri ategedde yadde n'omukolo gwennyini ogw'okukiggulawo nga tebagulanze, ne bagenda baggulawo amatiribona aga Eastern Headquarters ne bagamba nti we are here to stay, ffe tetugenda kupangisa ng'abalala, weetuli tetugenda kupangisa. Kati ampuliriza okuba abaana bano baguddewo ekitebe ekirala. Yes, bannange tebakyagambwako, bagamba nti mulabe ekibiina eky'emyaka 4, mulabe ekibiina ekito ekizibu kiina headquarters, kati kitandise okumansa ze headquarters. NUP bagamba we are here to stay. Tutegedde nti facility eno bagitadde in the heart of Busoga sub-region, egenda kusavinga nga command center eya activities za NUP mu Eastern Uganda, obuvanjuba bw'eggwanga lyonna. Kyagulanyi Robert Center mu principal yategeezezza nti okuzimba mu Kasirese kyabadde intention, bakikoze bagenderedde. N'agamba nti bategedde nti singa basajja bategeera ba state operatives bandibadde project bagirinyamu. N'agamba nti ettaka baaligula omwaka mulamba oguyiseewo nga teri ategedde nti be baguze, era ne batandika okuba nti bazimba mpola mpola nga teri ategedde. Kyagulanyi n'agamba nti paka onako wajjo okujjako abatono ennyo ababadde bakimanyi be bategedde nako nti kigenda kuba kiggulibwawo. N'abamu ku babaka ba palamenti ab'ekibiina ekya NUP babakubidde kaseera kavanyuma. Ate kati mu boba toweesiga ababaka tobeesiga bo, babaka obeesiga katono. NUP n'ababaka yabategeezezzaako mu kaseera kavanyuma nti tulina gye tulaga bamujje tugenda. N'abamu babadde tebategedde bagenda kukola kikumbe, bagenda kuggulawo ekitebe amatiribona eyiganga. Kakati embeera bwetyo bwegenda maaso nokuleka nti munange etambula akadde kano kennyini. Jjukira nti ekibiina kya NUP era mu ngeri efaanana bweti bwe baggulawo ekitebe eky'Emakerere Kavule ekikulu eky'ekibiina, era nga kigamba okuba nti ekyo nakyo bagenda maaso nokuleka nti bagula ettaka eryo nga abakulu tebategedde, nga batidde nti baali bagenda maaso n'okuba nti babalondoola era nti baali bayinza okuba nti babalemesa. Kale nno NUP bwetyo bwe yakikoze bagamba nti mutubala okitegeera, mutubala ani abagamba. Kakati wano mu Rabadoba style nga tumaze okubeera nga abasajja bano tumaze okakasa nti amazima gennyini mwami Kyagulanyi abasobola butereevu nnyo. Ono yategeeza n'agamba bino mbikola mbimanyi era n'ababaka okubalimbalimba nabadde nkitegedde. Ono teyabaatulidde nti nkimanyi nti mumwe mulimu ensolima, wabula yabagambye munsonyiwe okubeera nga nabasibye ekiwaani, munsonyiwe okubeera nga nabalimbye, wabula nabadde njagala kubeera nga ntuukiriza ekyo kye twetaaga okubeera nga tufuna oba okubeera nga tukola. Ensi etegeere tetuli bantu ba bulijjo, tuli bantu banjawulo. Bino byonna nga bigenda mu maaso, ampuliriza njagala osooka okwate ku ttama kati ate olire ebigambo ebizitu. Bannayuganda nga tukyagenda mu maaso n'okulwanagana n'obulamu bwaffe, okulaba oba oliawo nga tuwangalako n'okubeera nga tweyiyiza tulabe tujjanjabiddwa tutya nga tufunye endwadde ez'enjawulo, kubanga yo gavumenti eyatuvaako dda nekakasa nti mu ddwaliro ate mukyali malagala, nekakasa nti amalwaliro tegakyali mu ddagala. Kati omuntu olina kweyiya bweyiya okulaba ng'obeerawo. Waliwo amawulire agafulumye gano nga gantiisa, era amawulire gano nga galaga nti waliwo okusokola bannayuganda ebitundu ebyekyama ebigenda internal organs ez'abannayuganda. Waliwo kaweefube, waliwo obukodyo, waliwo olukujjukujju okubasokolamu eby'omunda, wabula nga ku luno bano abasajja bagambye omuntu bamuwa ssente, wabula okumuwa ssente basooka ne bamulimbalimba. Bamulimbalimba era ogenda okakkana ng'ono bamututte nga bamuggyemu eby'omunda, wabula kimaze ate okubeera nga kyongera okubeera nga kizuuka nti abantu bano abaggibamu bino eby'omunda kakati abasajja bakyusamu mu nkola, tebakyabiggyiramu mu Uganda,
bakuteeka ku bbaasi oba ku nnyonyi ne bakutika ne bakutwala mu ggwanga ery'e Kenya. Kaakati olwo bwe bakutuusa e Kenya eno gye bakubaagira ne bakusokoola ne bakugyamu eby'omunda nga bamaze okubeera nga bakkaanya omusimbi gw'ogenda okubeera nga ofuna. Kyannaku nnyo abantu baggibwamu amagi, baggibwamu ebiwoowo, baggibwamu ensigo, baggibwamu emitima, baggibwamu amaaso. Kaakati nno bye bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda, wabula nga guno omukolo gukolebwa oba omulimu guno nga gukolebwa ebweru wa Uganda. Wabula omuntu kigambwa mbu okusinziira ku bitambi bw'ogenda okubeera nga owulira buno nga bwongera okukakasa n'okulumiriza nti ebigenda bino mu maaso ampuliriza ebintu bituufu ddala kubanga waliwo vikitimu omu oba oliawo bwe kyatuuseeko bwe yalabe kimususseeko n'asalawo okwekubira enduulu n'agamba nti ekimala kimala. Bino byonna okugenda mu maaso saagala weerabire. Waliwo etteeka eryateekebwawo nti munnayuganda wa ddembe okuwaayo entaano oganiye bw'abanga ayagadde ne bamuwa ssente nga tebalya mukase nga yeeyagalidde. Wabula wano kuno kwagirako ekibuuzo ekinene ennyo nti omuntu bw'anaabeeranga ng'ali mu kkoma ne bamuggyamu eby'omunda ne bavaayo ne bagamba nti awo omusajja yatugambye tubimuggyemu onoowakanira wa? Nga kino kiraga nti waaliwo olukujjukujju, waaliwo okupanga akabadi ak'okulaba nga ebintu bino byongera okusokolwa mu bannayuganda n'okubeera ng'oba oliawo abasajja beegaggawaza ensimbi ey'omuntu wa bulijjo nga kwe bagaggawalira, kyokka ng'ate ono tebasobodde kubeera nga bamulabirira mu ndabirira ennungi oba oliawo gavumenti endala gye zirabiriramu abantu baabwe. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso, njagala butereevu nnyo tusooke tugende mu buufu buno kubanga tulina kwerwanako nga bannayuganda ewatali muntu n'omu agenda tulwanako kubanga ffe tulinga nkoba za mbogo tulina kwejja ffekka mu bunnya. Nkugambye nti okusokola ebintu by'omunda eby'abannayuganda kwazzeemu bubi. Ajjukira nti emabegakaawo byali bisirisemu bino. Omusajja omugenzi Tamale Mirundi wadde ono yali akolera NRM yali atandise okubeera nga ajja alonkoma abantu abamu n'engeri gye basokolangamu bannayuganda eby'omunda. Ono yalaga amalwaliro mwe baalinga babisokoleramu eby'omunda. Ono yalaga essente ze baabitundanga era ono yalaganga akatale gye kaali kali gye baabitwalanga gye baabituusizanga oba okubikukusa n'okubeera nga babitunda. Kaakati ono bwe yafa ebigambo byasiriikiriramu wabula ate ku luno byazzeemu bupya okubeera nga bibunuka era ensonga eno njaga tugigoberere naawe wenegatteko owulira ebigambo. Waliwo keesi emu eri ku university. Waliwo abalenzi abasoma mu universities ez'enjawulo mu Uganda bapolota abaana abawala nti bw'oba oli wiiringa okutunda amajiigo bakuwa ssente eziri mu baganya miliyoni 17 era beesi bakubawala ne bakupoloota okutuusa omulala lwe yawulidde nga kimususseeko n'agenda n'abuulirako abazadde be naye bannange waliwo omwana neesibyeko. Jjukira abantu bano basooka kukusirisa okugakugjamu. Okakasa tebasobola kukuyisaayo gonna ne bagakugjamu n'ofa. Bukadde 17 omwana wa university olukiwuli obukadde 17 amagye agawaayo. Kati wulira abantu bali mu kuteesa tubaguze amaaso gaffe ekivumi bakiteke ku Uganda bakutwala e Nairobi eriiso balijjamu ku bukadde 6. Bw'oba oyagala erya plastic ery'endiga ery'ekiwaanyi bakusalako obukadde 10 ne bakuteekamu ery'ekiwaanyi ne bakugjamu eriri original. Tebakyalina nakutya owulira bwe batutuusiza. Tewali bizinensi ekola mu Uganda ng'ey'ebitundu by'abantu lwabwogo mwagaggawalidde. Kakazi ke kye kava kajja ne katuula buli lwe batandika okusaba ne keekaabya. Muka lwabwogo muli ebitundu by'abantu. Amawanika gonna ga lwabwogo gonna mu Uganda. Buli awali eggwanika mu Uganda lya lwabwogo. Buli mulambo ogufuluma balina omuweereza ka WhatsApp.
buli ddwaliro lirina okumuwa emirambo lirina okuba nga lirina output bo ne basiika ne balya woman of God. I see the double blessing. I see the government. I see special calling on this daughter. Mukarwa abogo muli basezi. Muli emirambo gy'abantu. Kati mutandise okubawuta amaaso. Olaba eriiso ly'engegeri eriwooma naye ate eri omuntu. Kwegamba muli ku maaso g'abantu. Kati ge mulya mwebali nnyo mwebalire ddala. Bino si byakusaaga. Nakugamba bwe nyambala bwe nti mbeera sisaaga mbeera wa UPDF omutuufu awedde emirimu. This is a monopoly to UPDF. Now oli musumba ki bwe muba mugula amaaso nga mutunda amaaso nga mutunda ebiwoowoolo abaana bammwe bo balina biwujjo bya nnyonyi oba bya faani lwaki temubijja mu baana bammwe? Mwakwata mutabani wa Babu ne mumugjamu omutima ne muguteeka mu Museveni. Museveni alina omutima gwa myaka 24. Tuba twogera ebintu bino lumu ng'abantu balowooza mbu oba oli awo tulimba, naye waliwo WhatsApp group emu eyabaddemu ensonga zino. Kyamadinero okugamba nti tobeera nakutya konna badde nzizeemu so mukulu oli otya kansibe nti oli fayini so akatambula ka bizinesi kaffe nga bwe nakugambye programu era omwana yena gwona oba ofunye abaana bonna gwona oba ofunye olina obategeeza programu egenda kutambula bweti. Ekisooka amaaso galina okuba nga si mamyufu si gayero akiseti emujuwulira. n'ekirala bwanga omaze kufuna abaana bona ofunye bonobeera ngaofunye oba bameka gwamanya. So kati nange nyinayo abaana bange benyina tuba tulina okugenda muyenga. Muyenga baba balina okukebera amaaso ago mu kifo ekimu kyengenda sawa kikugamba saa kyogera kati sawa zino balina okukebera amaaso ago balaba nga gali fiiti. Kati ekiddako okulongoosa amaaso ago si wane Uganda, okujjamu eriiso eryo si wane Uganda. Awo tuba tulina ogenda, awo wetumala tugenda Kenya tugenda kuyitira Busia. Bwetuuka Busia tugenda mu kifo kye bayita Khartoum mu Kenya. Naye nga tetunaba kusala booda sente zitonya kwaka buli omu ayina okubeera negundi ne akawunti mu banka kubanga sente ezo tezisagenda kugundi ku simu nga tetunasala booda. Sente zikola ki zitonya ku akawunti ya buli omu era buli omu message abakola ki abagiraba ku simu ye. Ebyokutambula biki, okulya, okwebaka, buli kimu kyona ebyo bwe tumala okusala booda netugenda mu Kenya netugendera mu kifo ekyo kye bayita Khartoum. Awo buli omu tuba
tulina omufulira hoteri ennungi nga buli kye yeetaaga kimusanga waali. bwe tumala okujjamu eri bwe tumala okukola buli kimu kyetaagisa obujjanjabi buli kimu kyona kuwona byona byaffe. Tetukwata ku sente ze kwoyo kwabo, tetukwata ku sente zaabo betubeera tututte onosonyi Uganda lwange lufu manyize namanyira lunyankole. So kati n'ekirala bw'abeera wakufuna buli omu bw'abeera nga wakufuna miliyoni 6 wadde mbegamba nti kati wadde mugenda kunzijamu eriiso lyange mu nsembe ly'endiga awo tuba tumutema miliyoni 10. awo ku akawunti ye tuba tumuteerawo miliyoni 5. kati netusaama ery'endiga tuza okategedde akantu ako okulya okukola ku bulungi buli kimu kyonna nga bw'omanyi nti obulamu bw'omuntu nga bwebuteekeddwa okubeeramu. buli kimu kyaffe bwe tuva Khartoum era abaana tubaza mu Kampala awo nga tweta buli omu ng'adda mu kike. So puroguramu eri bwetyo awulira nga ate n'ekirala awulira ng'ayagala tetukaka awulira nga mutuufu amazima agali nti ndi ku kisenge neetaaga sente oyo gwetwaniriza naye nga si byakujeregaako waki biki bino ebyo tetubyagala ate. So kyekyo puroguramu agenda kutambula bwetyo. ate nekyala kyambadde njagala okugamba nti tobeera nakutya konna tobeera nakutya konna tolina okumanya nti buli kimu kyonna kiri ku nze gwe tobeera nakutya konna. kino ekintu kino kyendimu sikugamba nti kyekyabano bakaceeri okitegeera gwetobeera nakutyako nawe kati nkozesa essimu yo nkusindikira gwendi voice ekituwuliziganya ebikinga ebyo tobeera nakutyako na tewali wasi na race. kyenkugamba tewali wasi na race tobeera nakutya kona. eno bizinesi ya muntu nga yeyagalidde gwe tobeera nakutya kona. ekyo nzakigambye. ekikulu tukole omulimu ogwe nowafuna emirizo nga 10 watambulira awo sinzira abantu abaana bobeera ofunye. n'ekirala oba muwala oba mulenzi tetusasula myaka nedda. mpozi ngali mu myaka 7 myaka 6 tetwagala okutandikira ku myaka 5 n'okudda wansi
abekyetaaga ndi ku lwali wali kati nvuddeyo awo ebyo byekana muzeeyi nze nfunye ebizibu bingi nagezaako n'okwetta ebigaana ate kati nfunye ddiiru nze eriiso lyange nja dditunda nawulidde ka odiyo ku byobunabbi ku mukutu gw'ebyobunabbi kwendi muzeeyi nsaba kumpa ku namba gye bagambye ey'oli abitukolerako ddala nsaba busabe muzeeyi nze eriiso nja ddibawa ebizibu byendabye bingi nyina abaana siina na mulimu ndi awo nvuga booda ndi mu kweyiiya saasoma olanga ze miliyoni 5 zisobola okunnyamba nenkolako ka bizinensi eriiso niwe nsigaza limu ekyo kitegeeza nze eri siriyasi bambi muzeeyi nsaba busabe onnyambe ompe gundi enamba ze njogere nabo zeriiso nja ddibawa okwegayiridde nja ddibawa nsaba busabe ku namba